King David Junior Primary School Indeje munangate mu Kabenje Sibirungi munangate nakamu muganda wange abafudde bayitirivu muganda wange byanaku bikaabya munangate amaziga so byengenda okubeera nga nkutuusaako kosaate omuyimbi Shiba Kalungi abadde n'ebyakakasa yatuuse dda munangate ku Ministry of Health so byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kakasa enti video ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kaakati nno amawulire agali mu getinga munangate viral ag'ennaku munangate si birungi n'akamu ku bbaasi y'essomero. How many people died here on the spot? At the moment, I cannot tell. When you were here? It was lying here. The bus was lying here? Yes, sir. So how did it go there? What is there? They came and pushed it. So that stone? The stone was also in the Lord. They pushed it. The stone was in the road. So the bus went up there. I don't know how it fell. Bwe babadde munangate ku trip yaabwe okugenda okulambula muganda wange tebyabadde byangu nakamu era nga amawulire agaavudde munangate nga bali mu kudda ku ssomero wali munangate mu Kapushorwa Akabenje we katuukiddewo nga bwogezaako okulaba abazadde b'abaana bano abamu abaafiiriddwako abaana baabwe babadde bali mu maziga. Nga bwogezaako okulaba obumu ku butambi kosaate n'abamu abaana baabwe abaafunye obukosefu bali mu malwaliro bali mu kupookya munangate Nabiwundu. Ku bumu obutambi era ng'akabenje kano nkutegeezezza nti nno kaatuusewo nga bali mu kudda munangate ku ssomero wali munangate mu Kapushorwa nga bwogezaako okulaba bbaasi omukulu Balamu yabadde nga naye yatuuse dda mu kifo kino awaagudde munangate akabenje kano so nga bwogezaako okulaba era nga abamu boogedde munangate ne bagamba nti nno lwaki tebasooka ne bayimirizaamu munangate kino ekyattuwa trip eno. Amasomero agasomesa abaana bange teri mwana wange gwe mugenda kutwala ku trip ndayira genda mu trip sente size zimbuze wabula accident zokka ze tweraliikirira abaana abato muri kubatwala mu trip abaana bafa bufi basi bazitomera abaana bafa kati waliwo basi gye batomedde abaana ameka bonna abafudde abaana bato abaana abato mubatwala ku ngendo ngo bamalayo ennaku 3 ennaku 3 basi bavuga bubi abaana era mwe bazaddemu abasasula trip mbewuunya bananga ababasi oba babeera basimagidde oba guno omwezi gwa kusadda akabaana I don't know nze teri mwana wange agenda ku trip ndayidde omutima gwaganye teri era sigenda kusasula nga ze trip bwe zituukanga trip abaana balavumase temuboogerako mubaleke basigale bikyagenda maaso nga bitrade nga munangate okwetoolola so basi eno yabaddemu abaana 107 era nga be baafunye munangate akabenje so 21 nga kuliko abasomesa kosaate ne director w'essomero munange yafudde naye kosaate n'abasomesa
abalala nkugambye nti ennamba 21 okuli abaana kw'ossa abasomesa kw'ossa munnange ate ne dayirekita. So abaana abalala munnange ate 44 bali mu kupookya munnange ate Nabiwundu wali munnange ate Embaale gye bali. So katwongere munnange ate okubasabira basobole munnange ate okusuuka munnange ate obulungi, naye nga munnange ate si mawulire munnange ate malungi n'akamu eside eyo ebyatuuseewo ku King David Junior Primary School munnange ate Ndejje. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Shiba Kalungi. Shiba Kalungi Ministry of Health evuddeyo okubeera nga emwegattako. Batunuulidde mwana muwala ono ng'alina munnange ate ekintu ekibasikiriza eky'enjawulo. Kaakati nno beegasse naye. Jjukira nti nno Shiba Kalungi alina kye bayita Shiba Cares Foundation kw'ossa munnange ate ne Let's Talk About It. Batunuulidde Shiba ne bagamba mwana muwala ono alimu munnange ate ekyama. So katumwegatteko era nga beegasse ne Shiba nga bw'ogezaako okulaba Shiba abadde atuuseeko munnange ate ku kitongole kino eky'ebyobulamu nga bw'ogezaako okulaba n'asobola munnange ate okwogera nabo. I have a reason to be on time. Even if you told me 4 a.m., I was going to be here because that's how personal it is. Before I shot this, everyone is telling me around me, don't. It's not good for the brand. People are not going to see you the same way. So that fear, that stigma, that shame around a woman that did not do anything apart from giving birth is not fair. So I want to advocate. I want to first of all create awareness. So I just want to thank you. Mpola nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako ye muyimbi nno munnange ate Shiba Kalungi. Obutasiba munnange ate update yonna eri omuyimbi nga Shiba Kalungi kakasa nti osubscribinga